n'okwagala kwe nga bwe kuli okw'ensonga. Bwetyo mu ddakiika zino njagala okusaamu ekitiibwa mikono gyaffe rediyo eno gyetuukira ddala ewala, era amatu g'ebigambo bino nga obiwulira eyo ku abayiga nga 13 katonyeze 9 ate n'aba 40 ku 96 katonyeze 0 atuuka ne mu Central ku 10 ku 98 katonyeze 7. Bwetu bwe tugenda maaso era ne bannamasaka essaawa yonna tujja kuba nga tukubulira omukutu kwe tuli. Katonda waffe agenda agaziya era nga mmanyi nti ke kaseera ak'okuweebwa omukisa mu ssaawa yaffe n'ey'omukaaga, essaawa ey'obujulizi, kuba temwerabira nti twamuwangula n'ekigambo ky'obujulizi ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Bwetyo ne bwe tweyongerayo mu maaso ng'okuteesa kwa Katonda bwe kuli. Mu ddakiika ezifaanana bwe ziti awatali kutwala kadde kalala konna, njagala nsooke twanjula omuwanguzi waffe atubuuzeeko, awo nno tunaagenda mu maaso nga Katonda bw'ali omulamu. Tusanyusa okulaba ssebo, weebale kutuuka. Kamampadde ekisa. Amiina. Ngenda tubuulirako ku mannya. Erinnya bampita Kirungi Derek. Ye taata. Nga nviiridde saidi z'Ematuga Katalemwa. Naye nzaalibwa mu disitulikiti gye bayita Kabarole district. Essebo. Ekibuga eky'e Fort Portal. Ekyalo kye bayita Lwenkuba. Butebe. Bwamba Road. Inyabo. Banendoza omuwanguzi waffe mumuwulidde omwami Kirungi Derek gwe tuli naye olwaleero ku muwanguzi tawanika, era nga mu ddakiika zino njagala lutuviire ku ntono tusanyusa okulabako. Obulamu wabusanga otya ng'okula? Obulamu okusookera ddala tebwali bwangu. Engeri gye najja nga nkulidde ewa maama wange. Wagenda okutandika okwetegeera ng'oli mu maka gaani? Nga ndi era sikiri ewa maama wange, naye ng'ali ew'omusajja nga taata wange omuto. Kati nentambula mpola mpola nga mami bwampeerera, nga nsomera mu ssomero by that day. Masomero gaaliko wala, nga amasomero ga UPE baliyitanga Kazingo SDA, naye natambuzanga kigere mayinja g'omu nsozi nga omugamanyi. So mabuyinja ne gakufumita, oluusi n'okomawo ng'oyiika omusaayi, oluusi ekyemisana tolidde, naye n'otambulirawo bw'otyo mpola 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 Mukama nga bwakubeera. Ng'oli ne maama? Nga ndi ne maama. Kati nentuuka ekiseera nga ku ssomero gye nali nsomera nga bambuuza ekika kyange nga sikimanyi. Otuuse mu class mwe batandika okubuuliza eby'emizizo? Ennyabo. Kati nga sikimanyi. By that time nali mu ddiini y'aba Seventh Day nga maama wange gy'asabiramu. Kati nembeeraawo nga obulamu sibutambuza bulungi ku ssomero. Ngendayo leeti, nasookanga ku Kamente. Maama tojja n'okimubuuza kuba okyali muto, n'ombuuza n'omugamba maama ekika kyange ki ku ssomero bakitubuuzizza? Ante nzijjaawo. We najjanga nemubuuza, mami ng'atabuka nnyo, ng'atabukira ddala nga tayagala kumanya. Kati nange nenkula nga nina effujjo weerityo, nga buli kiseera nga njagala kumanya taata yaani. Maze emyaka mpezeza emyaka 11. Ugenderedde. Naye nga simanyi bakika kyange. Manyi nti mami yaliwo ne baganda bange abatoototo, naye nga simanyi ewaka ewa ne taata afaanana atya. Kati ne tutambula mpola mpola, nagenda nga ku ssomero, naye okubeera mu ssomero ntambula nsooka kutunda amata, nkama ente eziweranga 5 ewaka. Nemala nentunda amata ku makya. Imagine okedde saawa 11 n'okama ente
n'otunda amata ogatambuzizza ekyalo ebyalo sina kyalo byalo kulaba nga ewakiri ekidomola ekiramba kikoze eki kiweddewo the school fees olwo ate nga olina okulya kati n'otambula n'otuuka ku ssomero ng'owe n'owunya amata kibooko zikubibwa gwe mu kiraasi gwe bayita omusiru gwe bayita ne bakuyita totegeera buli kimu ne bakikuyita naye nembeera mu mbeera ey'okusoomoozebwa naye nasabanga Mukama kubanga nafukamiranga naye ebyokusaba nali sibimanyi nnyo ekiri awo era Katonda nga amanyi gyali ku Sande mugenda ne musaba ku Lwomukaaga wamma ku Lwomukaaga temukola mulimu nagumu ku Lwomukaaga emirimu gyakomanga Lwakutaano lwaggulu era tewakamanga mata amateera gakamibwanga naye nga ku Lwomukaaga bayitanga nga omusajja nga si museveniside yakama kwolwo nga mpumulamu naye olweggulo olina okugakamaga nakola ki sabbiiti eweddeko nentambulira mu bulamu bwe butyo kati waliwo bwe twali tugenda ku mbaga ya jjajja wange azaala maama nali by that time nali mu P3 kati twali mu takisi netutambula netugenda mami nampisa nandaga nagamba owamwe yewammwe naye nga by that time nga eyo sense ey'okumanya ewaffe nga sigitegeera nga kubanga nze nali saagala kumanya waffe naye nali njagala kumanya kitange kana kawamuteekako ak'omupiko n'atandika okulaga nti ewammwe waawe nandagawo nabulazi imagine takisi eri mu kudduka waliwo enguudo by that time ezeeyo zaali zirimu ensozi kati nakulengeza ennyumba tiyeeri nga ate takisi eri mu kugenda n'otasobola kikola ki ogyetegereza babawa obusungu nabo mu ngeri yaabwe nga tumanya ebyabatuukako naye nga bwe twagenda ne tutuuka najja kizuula nga amazzi ewaffe ewa taata wange ewa maama wange bagakimanga ku bbowa y'emu amazzi ewa taata n'ewa maama naye nga najjanga kukima amazzi ku bbowa naye nga sikimanyi nti nga kima ku bbowa y'ewaffe nga sikimanyi nembeera nentamu netuddayo kati bwe twali tugenda kuddayo mami neŋŋamba nze siddayo ngenda sigala eno noonye taata mami engeri gye yali mukambwe yali musawo ne kati akyali naye nga omanye abasawo abakambwe abazaalisa abo abakuba empi abo nakola ki nakambuwala nagamba mpaka olina okukola ki tulina okuddayo osigadde wa jjajja nti aŋŋaanye okusigalawo nti nina okuddayo eri nkola emirimu nina okukama ente emirimu gyawaka kubanga nze by that time nze mulenzi yaliyo nga nkyali mukuluko kati bwe nagira ntambula netudde eno ewa maama gye yali abeera kyalo bakiyita Kazingo okuliraana ne lusozi lwa Rwenzori kati netutandika era netuddamu kusoma ekibuuzo nekizamu nekimbuuzibwa mu P4 ne bajja bino basomesanga local language olulimi olutoolo kati ne batuuka ne bakubuuza erinnya lya taatawo erinnya lya taata wange nga nteekako erya taata wange omuto ate ekika kyo nga sikimanyi ng'era nteekako ekika kya taata wange omuto naye ng'ate waliwo be nali mbeera nabo nga bamanyi bulungi nti taata oyo si yanzaala ne baseka mu kiraasi ne bagamba alimba kati tikyanga nfulumya wabweru ng'oluusi ankuba munakibooko lwaki olimba tubuulire ekituufu nempulira amannya gaali gaawukana amannya ge bakutuuma gana amalala aga mu famire nga gaawukana ne bwogamba nti kino kyekika nga tegakwatagana
wali ku buzibu kati nembeera mu mbeera ey'okwekyawa nga ku ssomero batuuka ku language nze nga mu kiraasi kwolwo nfulumamu nembeera wa mu nsiko era time amasomero nga aga UPE gali mu nsozi ensiko nyingi era time naye nga nekweka mu nsiko kubanga ntya kumbuuza ate ebibuuzo bikole ki nnemu okubiddamu nembeera mu mbeera y'okunyigirizibwa bwentyo mpola nentambula kati we natuuka nenkola effujjo ewaka neŋŋamba mami paka olina okukola ki okunzijibwa okuntwala ndabe maama taata ebibuuzo bikoye kati we natuuka nentandika kukola effujjo nentandika kanyuganga amayinja nga nkuba abantu ndabe nti mami alabe nti nkola ffujjo bangobe ku kyalo nentandika kanyuganga amayinja nakubanga omusajja yali nga asima amayinja mu kirombe ekyali kumpi n'ewaka yali omusajja oyo yali kiyategeera obulungi nti yali aliko ekikyamu ku mutwe kati mami yambuuza okubye waaki naye bwe yambuuzanga okubye waaki neŋŋamba singa sina rizoni gyemuwa akati ngenda kutwala ewamwe eddalo eryo olisusse kubanga kino okoze kino byesente netukukubye okoze eki byonna biganye kati genda ewamwe banakugololera eyo ku makya netukeera nensibaawo nampa obugoye bwange nantwala naye nga kundeeta ewaka ng'ali mu maziga ng'akaabira ddala maama naye nga mu buto obwo nga nkyalina emyaka 11 awo naye nga nti ndi awo ntegeera nti lwaki akaaba kasita nze ŋŋenda nze ndi musanyufu nno ŋŋenda waka naye mami ali mu maziga kati we twatuuka waka nasangawo bajjajja bombi sajja n'omukyala ne baganda bange abalala naye taata saamusangawo ne mami naye n'abeeraawo kati jjajja namubuuza era mami amaziga nga go gakyaganye akyakaabira ddala ne jjajja namubuuza kati omwana olwaki okaaba omwana omutuusiza waka ate kiki ekikkaabya kati nze byokale sibifaako ne batuuka ne mami nantuusa n'amala n'akola ki n'atambula n'agenda kati bwe yagenda n'agamba gwomanyi yangamba ekigambo kimu bwe bali kukola ekintu kyonna tolidde wange todda naye ng'ate mami ng'atambulira ki reason lwaki akutwalayo ku myaka emeka ku myaka 11 awo 11 naye nga obwomanyi abaana atukulidde mu kyalo 11 oba tonna bakutegeera ekiri awo kubanga oba okulidde mu mbuzi mu nte mu nsiko kutyabanku nga motoka ogiraba lwa Sande bwoba ogenze lwa mukaaga ogendeze ku kanisa kati nembeera mu mami n'angamba todda wange kubanga bonaabeera awo mubana bakubonyaabonya toganyanga nakunkubira simu ebiseera ebyo zaali zitandise okujja esimu zaali zitandise okujja nga gukyaliko zino zaaliko ka eriyo kati nentambula mpola ewaka jjajjaawo ne banyaniriza bulungi essanyu weeriri kati we nabuuza jjajja omukyala jjajja yambuuza obeereyo kati okoze magezi kikulaba nga maama waakuleese wano ngamba era nali ku ssomero bambuuza taata nga simanyi linnya lye n'ekika kyange nga sikoze eki sikitegeera yagamba maama w'oyo yatulimba ife twali tetumanyi nti gy'oli era twali twakuvaako era totunyiigira gamba nti tetwakunoonya twali mami w'oyo ife twali twamanya wafa baakuziika n'okuziika ekintu ekyo nasigala nga tesaakirowoozaako nnyo naye era nasigala nga kindi ku mutima ntambula mpola jjajja omusajja n'antambuza n'antwala ku ssomero ku registering nga ntandika okusomera ewaffe
kati eryo essomero by that time balitanga Kayinju Primary School. Kati omulinge oli musanyufu nga ndi musanyufu oba mama akuleseewo oba ndeseewo naye ekirungi nti ennyumba yaffe yalinga ku kkubo we yayitanga. Kati nze ne takisi eyo takisi ezaavanga eri ewa maama zaali takisi 2 zokka nga ze ziri ku kkubo awo. Kati nze nalindanga nga nyimira ku kisozi awo nga nningiza mami oluusi ye yatuulanga mu maaso nali nkikutte nti mami mu takisi alina okutuulawa mu maaso. Kati nga buli bwe mulinda nnindawo ku makya nemuwubira akajjambo bwe mba mulabye naye takisi bwe ziggwayo nzirayo. Kati ng'ewaka tebakitegeera lwaki nkeera ku luguudo nakyo ne batandika kukinvumira tokola mirimu kiki naye nensigala mu mbeera bweti. mami yakulengeranga naye nakuweereza kajjambo nampereza kajjambo era nakomawo ku booda oluusi nayimirira nambuuza naye mukumbuuza ng'akaaba amaziga naye nga sikitegeera. Kati bwe twatambula jjajja ntutte ku ssomero kukola interview naye interview twasanga olunaku olwo nga head teacher nga taliyo. Ssomero lya UPE abasomesa oluusi tebakola ki tebabeerayo ku interview. Kati ne tudda waka jjajjange era nvuga ku kagaali nga tunatula ku kagaali nanvuga bwakowa nga nze amuvuga naye ng'oluusi tukawalula buwaluzi nga ye atya nyinza omusuula. Kati omukwano gw'omwana n'omuzukulu jjajja n'omuzukulu. Kati naddamu nankomyawo ne tukola interview naye kukola interview eyo nagikuba mpe ya P5 nali P5 by that time. Interview eyo nagigwa nenfuna 01 English 00 math. Batukomewo badajagawo ntono nnyo